Mu by'emizannyo omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni akalaatidde ebibiina by'emizannyo okukomya entalo ssaako okubaako obwerufu ku nsimbi ezibaweebwa. Bino byogeddwa minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Hamson Obua bw'abadde asisinkanye ebibiina by'emizannyo eby'enjawulo mu lutuula olubadde ku kizimbe eky'Erugogo. Minisita atikkiddwa obubaka obuwera nga mulimu n'obwa minisita omujjuvu ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni omuli okulabula ebibiina by'emizannyo ebitalina we bitudde. Luno lubadde lutuula lwakubiri okuva mu mwaka gwa 2018 era nga mu birala ebyogeddwako mulimu okulaba ng'ebibiina ebiri mu mpaka eziri mu mutindo gw'ensi yonna bwe birina okusooka okulowoozebwako. From the Honorable Minister of Education and Sport, who is also the First Lady of the Republic of Uganda. Federations registered and affiliated to the government of the Republic of Uganda through the National Council of Sport as provided for by law. She demands of you transparency and accountability in handling public affairs. You must be transparent and accountable because the offices you are seated in are public offices. She demands of you and all of us to set and meet our targets. To set and meet our targets. What are our targets in our respective fields? I may only say the National Federation has met its target because they went to the highest. Beyond World Cup of netball, you go to God. So they have met it. But they must now be a regular participant at the international stage. One, at Olympics. And that is also the highest. But we are not only looking at 1, 2, 3, 4, 5. We need more and more and more. And all